Uganda Word XP. Mwebale kulaba ETV, mwebale kwekumira ku mukutu. If you're new, kindly subscribe. Click on the bell notification button baganda bange. Obeere ng'ofuna byonna buli kiteekayo. ETV Uganda, ETV Uganda. Fresh kid, new kid on the block. Nze muyita the more blessed. Blessed. More blessed in his generation. Mu generation ya fresh kid. The Uganda wano yomu ku baana balisika okuba blessed. Olaba nti omukisa ku mukisa buli kimu azaakifuna. DJ Arch enaku 2 abadde yakavaayo n'agamba akkiriza okukola naye kolabo. Lopaleria Foundation yavaayo nemuwa scholarship era bagitadde mu nkola. Naye kennyini yafunye bamunominatinze in US Awards. Agenda kulinnya nnyonyi ku myaka 7 asose genda US. So you see that ebintu bimutambulira bulungi. Awe tugera nga sweet kid olwaleero ayinira olinze officially Kampala Parents School ne bamuwa uniform byonna ebyetaagisa era ng'okusoma kwe ajja kutandika wiiki ejja ku Lwokusatu. Lupaleria Foundation evuddeyo n'egamba nti fresh kid bamuwadde scholarship ya myaka 7 era nga talina nnyo kyajja kutwala ku ssomero okujjako okutwala omutwe gwe abeere ng'asobola okusoma. Ye principal w'essomero eryo Kato Dafini yategeezezza abaabaddewo nti fresh kid tebajja kumuyisa mu ngeri ya njawulo, bajja kumuyisa nga student. Buli student engeri gy'ayisibwamu naye gyajja okuyisibwamu era principal n'asaba abazadde ba fresh kid okubeera ng'omwana ono bamuyamba nnyo asobole okuba nga yeeyongerayo n'emisomo gye. ETV Uganda kwe tuli Word XP updates. Buli kimu wano ky'oyagala kye tukuwa updates zonna. Updates ze weetaaga ze tukuwa. Kye weetaaga kye tukutuusaako. ETV Uganda, we're giving you the latest updates. Whatever that you need, we give unto you. Buli kyoyagala kye tukuwa. Bagala nnyo baganda bange neera nja kuba nkomawo nenga ebyo bya fresh kid abamwagala muyinza twakuba likes awo yinza otekawo ka commentiko. What do you think? Era fresh kid ye agambye nti abasuubiza nti ajja kusoma nnyo ayiga oluzungu kubanga nawo lumutawanyaamu. Agamba nti ajja bakuba omuziki n'okusoma asomere eddala afuuke ow'akabi. Yes, wano ku ETV Uganda tumwagaliza buwanguzi era tusaba busabe nti all the best fresh kid ne management ye ne bazadde be atuukirize ebirooto bye. ETV Uganda Word XP representing Mbagala.